erinnya David Sanchez aka Mr. Social Media Monster ngambaniriza ku mukutu ne ground media ngera Edwin yali ku kamera zaffe lunaku lwa leero lwa Friday abakatoliki batambuza kubo lya musalaba tuli mu Good Friday so njagala okutwala omukisa guno okubagamba nti happy Easter holidays because emboozi eno tuyinza ogiteekayo enkya ku makya oba leero ekiro kati kyovula mbagamba nti happy Easter holidays so gwe wenna ali eyo mbatumirako ate n'ensaasira ku balwadde abali mu bizibu abaafiiriddwa Mukama ayongera okugumya famire zammwe ate n'emyoyo gy'abagenzi asobole ogiwummuza mirembe. Mu ggwanga Uganda bingi ebigenda mu maaso bingi ebitambula naye tugenda kuba tubitemaatema. Olunaku olwaleero nfunye omukisa ogukomyawo manager Kijambu Rogers okuva Saalongo kitiibwa kya Saalongo kyekisooka Saalongo Kijambu Rogers okuva mu The Hairs Band ekulemberwa David Lutalo kati akomyewo tunnyonnyola tulabe olutalo ne former manager we nga luwanvuye ekirala kojja Kitonsa ndaba tabali bulungi so nabyo abitutemeretemere Kitonsa afaaki Kitonsa ababanja Kitonsa yabawa emirimu ne mutakola Kitonsa yali amayina inside info gwamanyi buzibu kisoko oweyanjulira abatulaba era obabuuzeeko amanya n'eddoboozi Saalongo Rogers Kijambu wa The Hairs olwaleero njagala nnyo twogere ku mukulu Kitonsa njagala okutereeza ekintu n'erinnya lyange Kitonsa lyabadde ayogerako buli lwabadde ng'afuna omukisa okutuna mu kamera ye lwakuba munnaffe blogger ekyo kyeyafuuka naye kati olwaleero njagala ffenna tufuuke eyo nayo njatuukayo nno leero ngenda kuba mukambwemu ategeere ate in fact kino kitandise bw'aba ayagala ne interview tujinza n'okukola interview 100 obudde tubulina twali twagana buganye kujja ki mu mikutu ffe tetubadde bwe tutyo naye kati bwe kibanga kyekiseera kimwe tutambulira atugenda kwogera okusookera ddala njagala tudde gye byatandikira kirungi lunaku lwa kutambuza musaalaba nze ndi musajja akkiririza mu Katonda era ndooza ngulina ne wano always ntambula omanyi bo balina gye bebakkiririzaamu oba balogo baba kibalina ebintu byabwe bakkiririzaamu it is okay naye bw'abanga musajja wa mazima ntaddewo byeŋŋenda okwogera mbitadde ku baana bange bafune ekizibu wabula bw'abanga yampaayiriza nange mbisindikira abaana be kuba Katonda omulamu alaba kati tutandise bungi omusajja buli lwafuna akakisa oyo Kijambu eyasuula gundi oyo Kijambu yakoze bwadde bwati naye nze n'erinnya lye sirimanyi yamanyi eryange kyekirungi simanyi oba Kitonsa erinnya lye oba amannya ge beetuuma kuba yagamba mbu kojja in fact kansooka embuuze kojja namunagani mulaba boogera bawe mulabe ki niyo bwakojja bwe bubanga ebyo birina okukola nze nno ndi Saalongo kati ebyo byobeerawo ng'owe mulanze ate mu bikolwa byabyo najjamu n'ekitiibwa simanyi oba gwe bakojja mu bakikaaki kuyita ebyo nga tolina nakyolagawo okiwulira nja kutandikira mu bukambwe owulira ebyo yaddeeyo n'alimba abantu simanyi biki yatundako ku madagala wano simanyi agawonya empanama Saalaba gwe yawonya mpanama naye nze gwe yeerijjako mwabe basudde omuntu nkutegeeza kino ndi manager ababeera ffe tubeera emabega wa kateninga ebintu bifumbibwa nyinza okuleeta hit 10 ez'abayimbi abanjawulo nga zibaddemu omukono gwange nga n'ezimu nze nzisasulidde mu studio gwe nga bwe wakola ki naye yaleeta abayimbi ne bakola ki weebale nnyo wano yakwata omwana Grace Kani n'ebyatuka musajja weetereeze mwana nze kweyogerako ndi wala bwe yamukwatako mbw amukwatako simanyi agenda mu promoting yakola ki kojja Kitonsa vaayo nyonyola abantu kye wakola nze nkubuulire oŋŋamba nasuula lutalo bwe nali muleeta nga tewavangayo kunsiima buli lunaku ye we yakwata ku Grace Kani yankuba kigo bwe yamusanga yayongera omwana kumpi mukwagala kumusuula ddalu Mukama mulungi ti omwana waffe yateredde tali naawe okitegeera nze kweyogerako tolina waffe kuyisa linnya lyange mu kamwa bwana Kitonsa tannatuuka akojja wabiki nze kati ndi Saalongo ndi jjajjaawe koze ebyo ebibafuula bakojja kwogera ebyo simanyi ogera bwoti simanyi n'okola biki ffe tubikola mu bikolwa ate netubijjamu ensigo ndi Saalongo ajjudde
jangu ke wange olabe eriyo nakato ne babiri subira mwogwa omuzannyo neyo nayo kubirayo kati bwe tugenda mu bwa manager my friend toddanga mu kuyisa linnya lyange mukamwa tomanyi bye tukoze fe tubaddeyo we are the heroes behind the curtains the anasanga heroes bwabanga tetuvaayo bye tukoze nsi ebimanyi obuuse mu kino obuuse mu kutunda amadagala g'empanama gaganja abantu bakubuuse ogenze mu industry weefulaji wako amagezi buli kimu mwe mukimanyi my friend nga bwe wakola ki nga waali mundo gundi ne gundi be bakolanga kino ne basitula gundi kati gwe ku bayimbi ababo lwaki tewatwala yo yennyini ttiimu nekutuusa ku kiwali oyagala kati abantu kantandike gye byava kitonze okutandika okuba kijambo yakoze kino kijambo my friend wakwate ekkubo ng'oyagala okugula olunaku lwali kiwoko yansanga wali ne bennali nabo bajja kuwa obujulizi ebyaffe bigenda kuba bya bujulizi buli kyemunaayagalanga tewaliwo kyakolebwanga tewaliwo muntu mulala nze bunamba lina byajja bwe biti kitonsa nsanga wali ewajaluuna aŋŋamba njagala okugula olunaku ewammwe ne mubuuza lunaku ki nti kiwoko ne mugaha kiwoko olunaku olwo naade ndutadde ku programu bino byenjogera kaabe nasa wabyegaana bigende ku baana be bwe mmanga nze nnimbye bigende ku bange lunaku lwakutambuza musalaba yenna ayagala okugamba nti nnimba mbisindise eri abaana bo bwe mba nze nnimbye bidde wange ate tuli mu hole week yes omusajja wange ayagala gula lunaku mugamba ne programu negenda sayidi eyo ngenda muki bandi yaffe egenda kutambula eyite awo mulemezi n'olwo olunaku luno lulina ne deeti tiye naye zino ennaku za muyimbi koze waffe bwe tukola programu omuyimbi agaba n'agamba Uncle Rogers oba manager nti gw'obadde oyagala kukola wano omuganja yagala kukola wano agali akola wali oba kale kola awo osabye kati olunaku olwo ennaku zate zinnagabibwazo nanga za muyimbi ne mugana naye omuyimbi ennaku ze azeetegekera oba si kyafuna promoter amutegekera naye Uncle Nasa ayina ekizibu yaŋŋamba ayagalayo ssente ebyo mbyogera ndayiranga ntya Katonda kitonsa ajje abyegaane mu kamera bw'oba oli musajja w'amazima nga buli kintu kye wali okoze okyagala jangu oyogere ne mugamba kankubire Nasa asaba olunaku lw'ekiwoko kubanga yeetaaga ssente tukubira Nasa mugamba waayi nti ndi wano n'omukulu kitonsa ayagala kugula lunaku olw'ekiwoko ate programu nagikoze mulimu kiwoko naye saba omuyimbi alukuwe ebizibu by'owangambye by'olina onaakuwa essente obimale naŋŋamba tolabanga kyokoze onyambye nozadde kanoonya omuyimbi kati omuyimbi yamunoonya oba teyamunoonya ku olwo aho kitonsa naali emmere ye nange nenkola ebyange awo nitwawukana yatumaliriza wayita ennaku nga zaalinga 6 kitonsa tusinkana ewaaluuna era aŋŋamba waayi olunaku lwegindi mba bwe ssente banenjagala nze mbandukola nemuga oyogedde kirungi nti bano bagenze Netherlands omuyimbi yali agenze ne Nasa Netherlands nemugamba kamukubire wano omuyimbi yatikako manager Nasa ku nnyonyi ffenna omusajja oyo atutadde ku nnyonyi ze tuli nnyo nnyingi nnyo naye ate Nasa eyo sijja kgendayo kozi muntu bw'abanga takkiriza nga tasiima kiyinza okuba bw'aba takikolanga mukama amuyambe kozi kati ebyo biri ku ye Nasa muganda waffe bw'obanga ekyo tewakisiima era kiri ku ggwe ng'omuntu kozi leero saanya okudisikasinga bintu bya Nasa kuba bingi nnyo ate biriko obujulizi ne bw'ogenda n'okebera ku mutimbagano gwe kyogamba nti olinawo omulabira nga bali mu mawanga ag'enjawulo kakati eyo tuvuddeyo Nasa naŋŋamba nti ontaasizza ekyo ne kiggwa mbadde wali bagenze Netherland ne muga kamukubire wano nkuba ku WhatsApp mugamba owaayi nti olunaku lwenagamba osaba omusajja era naye ndi n'omuguzi wano tukole tutya naŋŋamba nti nduli nerabira omugamba naye kirungi kati tuli wamu alina room next door tuli ku hotel kangende mu room mpaye dakika 10 tezaggwa nayo nankubira ku WhatsApp naŋŋamba waayi nti omusajja akuwa essente olunaku balumpadde kitonsa afubutuka olunaku twali tutunda $15,000 nga bandi yonna ne sound yako ne stage byonna nga ffe tukubikuwa wabula kitonsa n'agamba yajja kusoma $10,000 Nasa olw'ekizibu kye yalimu nga yeetaaga ssente nakkiriza
nga n'ettaano azaagala zigende ew'omwami gwe bayita bro waswa gw'atera okwogerako. In fact naye agenda kujja mu kamera annyonnyole ensonga ze. Ffe tugenda kukozesa bwe tunaba twagadde okusigala mu bino bye tutwalanga ebintu by'okwagala okwonoona, tugenda kuleeta bajulizi mukkirize era nabo batunuze mu kamera kuba gye bali. Kakati ngamba Kitonsa nti owulidde nti ye nanga nti akangende ndete ssente naye ntulaawe waaluna twaline gwe nali naye era waayita ekiseera mwami Kitonsa n'akomawo. Yali agenze okuleeta miliyoni 5 n'akomawo ne miliyoni 4. Nangamba nsobadde kufunako zino naye munaku nga 2-3 nja kwongera akakadde ziwere 5. Konze lindako sente zino tizinkwatako. Sina zikwata kansooke nkubiraani nanyine show nkubira nasa mungo omusajja naleese miliyoni 4 nanga teziweze 5 kaka tukoze tutya naye waayera ziyambayambako ndayiranga ne transport gunateekamu wange nenkwata sente nenzitwalira bro waswa ne mugazi babadde bangambye kuleeta 5 nti ye nange yadda ngambye bwatyo naye bampaddeko 4. Waayita ennaku abaagenda Bulaya bakomyewo. Olwo tuli mwaka ki? Leero tuli 2026 2025 2024 ate kuba yali 2023 emabegaawo nga guggwako awo wakati nga tugenda mu December. Kati yali November ndowooza. Kakati omusajja Kitonsa balinga bakomyewo waayitawo wiiki nga 2 n'okutimba atimbye kubannamu wadde eti ekiwoko atimbye aŋŋamba waliwo miliyoni zimeka 2 endala ziwere miliyoni 6 mu manje 4. Nkubira nasa essimu nzomanye ekitali kyange tekiba kyange yensonga lwaki tonnandabako mu kamera nga waliwo ŋŋamba nti namuguza omuyimbi w'eccupuli songa ntunze abayimbi emyaka egiwera 2 nga benkola ki botunda gwe mulimu gwange. Kakati nga nasa mukubira kuba sente zaalize nga mugewaayi nti mwami Kitonsa aleeseyo miliyoni endala 2 naye jjukira mbaye nina mwongeremu kubanga 5 ze zijjawo bandi mu kifo kw'osasula abakubi abayimbi amafuta g'emmotoka zonna abateekawo stage ziba miliyoni 5 expense yaffe. Kitegeeza Saalongo show miliyoni 15 mwafinalizinga tugitunze 10 nga nasa afunako miliyoni 5 5 nzisigaza bazimpa kujjawo bantu abakoze emirimu byonna buli kimu nga bwe kitambudde kyokka wasigaddeyo mmeka 4 kati bampadde 2 nkubira nasa nga nti ebizibu bye nnina bingi nnyo soko ozimpe bw'olooba mutuusizza okukola nja kusindikira akakadde oyo akuwe 4 ojjewo abantu mu kifo bwe mba nnimba nasa ng'olabye ebintu bino byegaane oba mwami Kitonsa nga obirabye byegaane nkusindikira Katonda gwe ne famire yo kuba kino kitali olinnya lyange lyoyisa mu kamwa oli mu kwonoona linnya lyange lyenkoledde ebbanga eddene nga nsirise sibeera mu kamera sikola ki naye nga byoyogera kate nze mbikoze byogamba nti sibikola nga mbikoze bubi. Kakati nasa nga akwata miliyoni endala ki nga ngamba ajja kumpa akakadde ku bizibu yalina ze sera saamusaba singi 10 nga muwa essente ng'era ne Kitonsa amanyi ani gwe tugulako olunaku bw'akyegaana era nakyo nkisindika wowe n'eri abaana be bwe kiba kikyamu kidde wange bw'aba nga teyamanya nsonga ezo. Munnange ng'olunaku lutuuka okukola nga nkwata bandi buli kimu kyonna nze kye ndina okukola nga mbitwala ekiwoko nyanda okutuuka ekiwoko nga Kitonsa amazeeyo ennaku nga 4 oba mmeka simanyi naye ng'alina ttiimu y'abawala baalinga 17 abo nteebereza bateebereze ekyo Katonda saagala akitwale ndi kibwe tebawera naye nga nalaba bangi nga bambadde bu t-shirt bamazeeyo ennaku nga bagaba obupapula drive stambulira nengambe ne expense dikyanga nnene okuliisa abaana bano n'okubasuza n'ennaku ze bamaze wano ng'ate olina obbawa omusaala si kitono kwegasho agipise ngenda okulaba nga drive 3 zeegoberera buli drive ya mitwalo 5 bwetambula bweti ekitono kitegeeza ndi bwe ziba 3 lunaku zaalinga zakakadde kamu n'ekitundu bwe ziba nnaku 3 zezamalayo ziba miliyoni 4 kitundu ezo drive bwe zityo tuzikola ku bifo ene Kampala nga bw'ogendera ku show ya front page ne show zenene nnyo naye ekifo nga kiwoko ne bwe tuba tufugyemu abantu bangi nnyo ng'okikomeredde nnyo ofunawo abantu 2,000 oba 15,000 munange okusinziira gwe ku byewalaba wagamba omusajja nga ataddemu nnyo nga ndaba ataddemu nnyo kati ekyo nakakuleetera 2 ebirimu extravagance abawala abajja
abaali bagaba obupapula n'ennaku ze baali bamazeeyo ne drive 3 kweyongerako aba boda abamenya emiti bagitadde kuli bana abajubisa ab'oku kyalo ng'alanga shenoge of which tekyali kibi nze mubanja milioni meka nya Mukama n'atuyamba abantu ne bajja abaasobola okujja nga bw'oba nga wakoze bino ebyaffe ebyasho y'ekiwoko nga teweexaggeratinze oba okivuddemu sente z'oba ozifunye ziba zivuddeyo mbombi kakati nze ntuuka okujja okumubanja in fact tukola na bwe tuti ffe waffe etteeka liri nti bwe tuba tukubanja emiliyoni oba 2 oba 3 osooka tuwa tiketi za miliyoni ezo kuba batusawanya abamu batudduka nako naye olw'okuba Kitonsa nali mumanyi saamutawanya ne management ye n'ateekamu abantu be ne basolooza ntuuka okujja olwo abayimbi abamu bamaze okuyimba jjukira abayimbi abamu balina emmotoka zaabwe amala okuyimba avuga genda gy'anaasula oba kudda wuwe oba ku woteri wanaasula kati mba njagalako ssente bwe nga manager oba olina okuba nga omunoonyeza n'omuwa ssente ze bw'aba akumanyi ni manager byabikola aba ajja zifuna kale oba kumakya ku ssimu ye kati ngende wa Kitonsa mugambo wayi mbadde nze okugira anga kakati olaba abantu tebaweze biki mu butuufu nga kiyataddemu okusinziza ku maanyi gyakozesezza giyateeka ekiwoko nga sigege ekiwoko amaanyi gakola extra lunch oba lonchi nga yagatadde ekiwoko nga nange nkiraba naye ng'abantu nze kuseereze namuguza nga yayiseewo dda n'afuna n'amagoba oba kitegeera mubanja miliyoni meka njagala kujjawo bantu nasa mukubira mpereza akakadde takwata simu kitegeeza ntudde mu buzibu miliyoni 5 abantu kati aŋŋamba akakatugenda kola tutya biki ne mugamba nekino kyengenda okwogera bw'okyegaana era kikuddire kigende ku baana bo ne famire yo bwe mba nnimbye kidde ewange mugamba olaba nti nasa ye mukama wange ow'okuntikko kuba ye personal manager w'omuyimbi mu buli mwezi afunamu olunaku oba ennaku ajja kusabayo olunaku kubeera luno lw'okoze lulwe nze ngenda mugamba kimu nti z'okozeseza nti tovuddeyo bulungi muteese z'onoomuwaayo wabula akwongera olunaku olwokubiri kubanga bandi weeri olwonna omuyiyiza obukodyo naye era tannakuwadde tannampa amala alaba obwetaavu bwange kuba n'abayimbi baali bamaze abasinga bayimbi lutalo yali ku stage namenye nadde amateeka yasoloozezza namenye etteeka lye nina okukola agaffe ge tutambulirako kyava akwata miliyoni 4 n'azimpa nanga naye manager nasa omugambye ne mugamba mukubidde essimu ng'owulira nga tagikwata naye ayinza okuba ali mu biwaggana nja mulaba kati ampa nedda ampe miliyoni 4 nzijjawo abantu bange enkeera walwonkubira manager nasa munnyonnyola byonna nga byatambudde n'olunaku kale nja kusabayo olunaku tujja kulaba tunakikwasaganya tujja mwongerayo olunaku bwe tuvaayo wayita emyezi 2 Kitonsa ngamba waayi olunaku lwange ne mugana ye waayi ako nasa waali newa bakuli omanyi wabeera nti ye kennyini kyangu nnyo in fact oba mukubira bukubizi alabe bwayogera n'omuyimbi amusabeyo olunaku akole ki wayita emyezi 2 era nsanga owaayi olunaku lwange mugamba mukama wange nasa noye mukama wange awo nawona nga tukyakola nani nasa yatuuka kufuna butakkanya na mukama waffe okutuuka omuwommoza nga tafunidde lunaku Kitonsa ayita gye saamanya nekino bw'okyegaana nze omuyimbi yakiŋŋamba saaliyo naye bw'obanga okyegaana bwegaanye era kikubeereko nze naze kukolimira saagala muntu ayogera linnya lyange nze sibeerabeera mu bintu bya kisirusiru owulira omuyimbi ye yalaba akatambi aŋŋamba owaaye waliwo omusajja ono gwenda byakwogerako nti wamubbe miliyoni 10 kyokka omusajja oyo ayogera ku bintu bya nasa yajja naŋŋamba nasa yamuwa olunaku ekiwoko ne mugamba ŋŋenda muwa olunaku ate kati ndabya atutwala bubi nnyo ne mugamba mulaba omusajja oyo nti akatambi nakalabye naye muleke kati atuvume n'olunaku tolumuwa nze kennyini kubanga avudde ku mulamwa ekyo seegaana mu maaso ga Katonda leero olunaku nazze njogere byayagala okuwulira kuba bwe tusirika bo bajja kulowooza nti tetumanyi kuyomba tetumanyi kwogera tumanyi byabbagamba owulira okuva olwo Kitonsa akoze obutambi obuliko erinnya kijambu ne mbukuleetera bungi nnyo ng'amaze okutandika okunnumbagana nze kennyini nasa avuddewo njiyayiya bwe nagamba lutalo nti waaye musajja oli kyali bwekiti agambye abantu namubbe miliyoni 10 obutambi obwo bwasooka Kacumbaali yabukola era gye buli
Nembuuza nenjagala okujja mu mawulire nsirika ne ngamba muntu ki gwe babba miliyoni 10 notasibwa kuba tusinkana tweraba buli lunaku bakusibira n'emitwalo 3. Manager nina kyenjagala okubuuza Saalongo. Erisha eyekiwoko ewedde yakolebwa ne tuyimba bulungi buli kimu twakikola. Kati akomyewo ayagala lunaku lulala ategeka omuyimbi. Yes. Yakuwaako deposit oba yakuwaako sente endala? Ayogerera mu luli. Miliyoni 10 ate oba wazimubba. Njagala akiveeyo ekyo obuuziza kibuuzo ekirungi. Mwami Kitonsa vaayo nnyonnyola abantu miliyoni 10 ze nakubba bwe zaagenda. Kozi ffe n'okkola. In fact ffe lwakuba tulina bandi. Ffe tuddiza abantu ennaku. Abantu baminga omulaba oluusi ebintu oba bimutagaddeko oba nkuba etonnye. Oba kyayita okumubba nti mwamuwa olunaku ne lumusala. Ng'ate mututte miliyoni 10. Ndowooza otegedde bulungi. Ate nga terwamusala. Bw'aba teyakola extravagance. Nga yakola ebintu ebitakolebwa mu kifo ng'ekyo. Mbumpimpi gwanategedde yejaajamya. Yes. Inti yakola show waina show gyalina okuteekamu miliyoni 5. Yateeka miliyoni 2 oba 15. Kati abantu ebiseera ebisinga balina kye balowooza ku bayimbi. Omuyimbi abeera ow'amaanyi. Naye omuyimbi bw'ogenda ewuwe tosangayo bantu bali mu lujja nti era agenda okujja nabo bayingire wali. Bw'omugula olina okukola ebintu ebyetaagisa era okugamba abantu nti omuyimbi ajja. Anti era naye bye yakola naye n'ayisaawo kati olaba ejjinja eryo ne bw'oba oyagala nnyo ng'enkalamata ekutta tosobola ddikamulamu mata. Kati n'ekifo abantu abalibeeramu balina we bakoma nti kiwoko tesobola kukola nga Africana, tesobola kukola nga Lugogo erina Nakawe erina amasomero gokka g'abavubuka gagyetoolodde Victoria University Kyambogo abo kabasooka ne bakuwa abavubuka ababeeramu then n'abantu abala kwe bajjira oba kitegeera. Naye kati kiwoko nga oguze show ya miliyoni 10 oyagala at least ojje mu miliyoni 15 ofuneyo amagoba ate n'oteeka miliyoni 25. Eri ebintu nga mutufu nze nabulwa ne bwenjogera nga nakatuuka mu kiwoko nga ndabye ebintu byakoze nasirika. Owulira? Naye olwaleero anvunaana era ayogerera bubi omuyimbi era ayogera nga bwe tumusudde gwe nga bwe wazimbaani. Wayagala nnyo okwepaatiika ojjeko eno gye tuli my friend togenda kuntuuka mu bukongovvule. Ate wandintuseeko eri mu by'eddagala ly'empanama naye nalyo teryakola. Bw'oba olinayo omuntu gwali ojjanjabye no awalampa ekitiibwa kyange gundi amwe manager okitegeera amaneginza abayimbi obulungi olw'okuba sivangayo bantu kunda manze seerabisa ffe tetubeerabeera bwe tutyo nga ye bw'alowooza buli gw'obadde okwatako tomuleka waggulu nga musanzeewa wakwata ku Chosen Becky. Ekibuuzo tutandikire ku gwe tuliko David Lutalo gwabadde ayogerako nti yali waggulu agambye yagwa. Kati bwe nali muleeta yampa kirabo kye oba Lutalo bw'ayimirira ku kamera n'abagambye oyo musajja yanzije Luweero n'enzija naye Kampala tutandika ekyo kati akyerabira akaakeditinga n'okwata ku kulemu neefuuka kiyabeera y'amaanyi n'ezimba no n'ezimba ba Mary Bata n'ezimba baani kikyayogerako. Ate guno gulinga mupiira kyogamba nti omanye okuyimba enjawulo n'omupiira 0. Olwaleero maani wetwali kikopo enkyase n'ekitwala ziba foomu eba foomu n'okuyimba bwe kuli. Kati njagala bw'oŋŋamba nkugamba nga ttiimu okutwala ekikopo temubala Lutalo nti yalina okubeera waggulu nti nno bw'aba mu namba 2 3 kati gwe mujja mu top 10 ekyo kyokka kitiibwa okubeera mu top 10 y'ensi ennamba. Olaba kuyita buyisi abazambi 22 aba first team y'eggwanga okuyitako kitiibwa. Kati gwe okugamba nti mu bayimbi abakulembedde mu Uganda oli ku top 10 ekyo kitono yamugjamu mu top 10 talimu. Ffe tetulwanira kukulembera guno omuzannyo oli bw'ajja n'oluyimba olulungi abantu ne balwagala yabeerako ekiseera ekyo ffe aba atugyewo era tusigala tukola n'olwaliro tulya mu kuyimba my friend. Ate omuntu nze gwe mmanye yagwa aba takyafuna na booking. Kakati ekyo kyekyewuunyisa abantu nti bali eyo obukundi buweze nga balwana Lutalo tujja musuula biki naye be yateeka ekintu mu mutima nti abayimbira bulungi
kikwetaagisa nno bakuŋŋaanye oba nnyonnyole buli lunaku eyo nnyimba ze ezibadde ez'amakulu bagambe ozibabuulire kifuula nnenge nti awo yayimbawo bubi yafula ati nga yakola ati ne bwati naye bwe kiba kikulemeredde lutalo ajja kulemerera okusuula kuba Katonda kyawanga si gwe asobola okukiwangula ng'omuntu tosobola kiwangula obukundi bubeereyo omwogere bye mwagala mu mwonoone bye mwagala naye abantu abamulina ku mutima tebagenda kukyusa otwogeredde nze onjogeredde naye my friend kyenkoze mu industry ya music olwanye nakyo omusajja watera ebiganye olwaleero anine saagala netonderako ki obalekerawo okwogerako waddembe anti kati muwadde ekyokwogera mugenda kulaba butambi obulala bungi nnyo n'okuvumavume naye nze nkukubye point kiki wali okoze okunsinga nze natandikira mu kwogerera firimu gwe naleeta yali ku top Junior genda omubuuze nze senior prophet paro prophet mu kwogerera firimu Junior prophet ekyo kati nze buli gwe nkwatako abeera ku top my friend salongo kijambo soko kadamuli josimanyi baga Junior gundi yamuleeta vijje maka ate tavangayo n'agamba in fact yani ya Junior prophet kibuuza abantu ani senior prophet era ne baga Hevechu muganda we kati nasooka kutendeka Hevechu n'agenda mu Amerika kati gwe abatendeka bantu bange ye trend yange bwe baba wachi wakanya ne Junior semufu ze byange njogera n'abantu nga balamu we bali firimu ze nakola nyingi nnyo naye ebyo bye bintu bye bagamba nti tubeereyo nga tusirise kitonsa gwe kale mbulira gwe wayigirizayo eddagala eriwonya abantu gwe leetayo omu nze ndeeta abange gwe my friend toyogera byotamanyi yakijambo gye yayogerera mwe muli ba mulembe guno ati tuweeyo mpayo si ebyo nja kujja nze omu ku bataano abaasooka okwogera firimu mu Uganda nga n'okwogerera firimu gye kwava nze omu ku bamanyiyo kakati ebyo byalulala si byalwaleero naye bakimanyi gegende kawempe bajja in fact abaana alaba programu eno ojja kusangawo wansi ojja kuyitaayita booti abali mu comment awo tuterewo firimu za kojja kijambo bajja kuleetera firimu ng'enkumi 5 Paro prophet senior Paro prophet era ni musanyufu nnyo kulwa Junior okuba nti waali weewo ampesa ekitiibwa okitegeera yes kati kitonsa aŋŋambeyo omuntu omu kitonsa bakozeeko bangi wano ku ddwaliro lye abakyala bakozeekaawo abasajja abatalina maanyi ga kisajja abazadde bangi musajja saagala nnyo twabike na kitonsa naye nze talinaawo bujulizi ku nze naye nze mulage hiti nga ziriko n'abayimbi bennyini abazimba bave bamugambe nti munayo yalungulira ti munange oyo yalusasula mu studio baproducer baveeyo abasinga bonna bajja kugamba oyo tumulabye nga mu studio zaffe nga atuleetera abayimbi but ffe tubeera kasirise eno ffe tetwerabisamu mutulese n'okuwoggana mu bantu nze wali ondabyeko ku kamera nga bino tebinajja nasanga wabetosi naye Sanchez gwe alese anko kijambo mu kamera ndowooza okirabye kubanga nze siri weebyo naye kati tuze mu ntalo musajja baako byoyongera okwogera tutwatike kati twavuddeyo biri ebyokwekweka ebyokweweesa ekitiibwa tuli ku trend yakuyombagana erinnya lyange olitabukidde abakijambo basudde gundi bwe twatuwamuleeta gwe wali oleetaani oba tegatuuka gye yali alaga atabeerangako waggulu kati abayimbi ababo be baluwa mwana kitonsa beera mu bintu byo byokola tereera mu layini yo tolumba mitawaana nakubba miliyoni 10 musajja wali ofunye ko reference yonna ya police bebyo babeereyo nga baagala okutwonoona amanya n'okukola obutambi obungi ababeere relevant mulaba awana amagezi ku by'abayimbi kati nga we wakola ki nga we managinga kwani ku Grace Kani n'abalala mwana oyo Grace yabateekamu ssente Grace batukola ekintu laba omusajja gwe waleeta bannaye mulabe abantu bankubira amasimu waliwo akasajja bwe kati kakubeerabeerako nembagamba alabika aliko ekizibu ayogera nnyo erinnya lyo kijambu gwe kijambu omumanyi bw'oli kojja kati nze ndi jjajjaawo ndi Saalongo gwe bwa kojja
bw'okoze nnyo ebintu ebyo kikibwa kikyofunyaawo afunyemu sente nze nina tayito sente buli mufeera asoozifuna naawe kyoganze sisobola kukeera ku makya ne ŋŋamba nti ono sere awonya bino ne biri nsajja atabula sere talina kyatugamba mmwe bennyini era ye kennyini mu vidiyo nze gye nalabe yawadde amagezi n'agamba mbu ku lutalo waliwo gundi negundi abaavaawo yensonga kyogamba nti bwe yalina Grace Kani abo baali baafa lwaki yabakozesa baali babbeeyi ku ye abadde mugagga bw'abadde agamba abantu ate lwaki eyeeweeza omumba abadde alina okulagirawo obukugu ffe bagamba nti tetulaze bukugu tulina hits and hits tulina ne mega mmenyereyo 5 awulira ayinza okugamba nti oli mbyanjwanjwa weepateeka sigenda kuzoogera kuba zimanyiddwa abayimbi be mbadde nabo n'ekisa kye nkoze nabo era ntandika okwogera ebyo my friend siyinza na kumenya hits and hits eziriko amaanyi gange nyingi ne bapkamingi bangi ne bembeereddewo n'omugamba kino gundi n'okuyimba nno nkumanyi osanga n'oli muganji okimenyewo yimba booti kola eddoboozi bwe riti gwe nga bwe wakola ki bwana Kitonsa wakola ki ensi vaayo gigambe mwe mubeerako mukola kontenti maana tommeketerako owulira ffe tetwagala kuvuma abantu naye mutunaawudde okutandika okubeera abakambwe obubinja babuwadde sente okusula lutalo mulemeddwa temujja anti sente oziraba okujjako mugambe Katonda amuggyeko ekitone kye yamuwa ekyo mujja okusobola naye bino simanyi biki buli lunaku bwe baaya abamerawo nga bamwagala genda mu comment section nga era kyatadde ojja kusangayo abaana b'emyaka 7 myaka 12 naye lwakuba nti waliwo n'abantu bangi nnyo abalina essimu ezagwa mu mikono emikyamu kyobadde okimanyi ngasimu yagifuna mu bukyamu nga zaagwa mu mikono emikyamu ye akeera ku makya n'awalampa gwatamanyi n'ayogera kino n'ayogera kiri just lwakuba alina essimu n'essimu no zaatuleetera ebizibu muganda wange naye nga leero mbadde mukambwe ku mwami Kitonsa ssebo vaayo oyogere amazima ku byenjokedde bwe kubaako ensobi ogirage ensi nze tomanyi nakummanya nze gweoyogera ku mpisa erinnya mu kamwa kijambo yagira kino kijambo nga wansangawa nze nkulabidde wano Kampala kumeeya Musanze kati gwamanye ebyafaayo byange muwulira biwulire n'ogattirira n'odayira byayingizaawo awo simanyi emmotoka ya gundi kati n'oyo naye ow'emmotoka naye ajja annyonnyole ensonga nga bwe zaatambula ffe tugenda bakubisa bujulizi koze ffe tetulina kye tukola nga oli omu oli awo mukama era singa twali tubikola singa abantu babeera mu kunoonya olina lwosansanga ku kibuga Kampala nga ntambula bulungi n'esimbye mwe bakituza mwe mubeera mu kwekweka mubeera babanjiriza mwana tereera beera mu layiniyo byafaayo byo byomaze mu talent management tolinaayo gwogamba nti oyo ye amanja nti namubba nga Kitonsa bwagamba bonna bajja kuvaayo bagiremu eyo trend yanguza olunaku kati olaba olwaleero abayimbi bonna mu ggwanga lino wabaawo abantu abaguze ne babatwala naye wantu abatali bantu naye ye ng'amanyi ayo gundi wamanya tutte kamiliyoni tutte lutalo tutte gundi abasajja balina amaanyi naye naawe kisinzira wawo omwo tutte ne biki byokoze katali nomala n'okisiba ku nze nze sitembeyangayo ku muyimbi gwe ojja nonoonya ffe tetutembeya mu bayimbi nti awo gundi nina gundi tetutembeya era bayagala okisiba ku muyimbi luli naye bwe bakaleeta batemakaako kokka ng'agaba ennamba lwaki batema emabega eddakiika 3 emabega emboozi kwe yava ng'agaba ennamba nenze emboozi ogaba ennamba kwafuuka ogaba ennamba lwaki basalaako kokka lwaki tebaleeta eddakiika emabega 5 baali boogera ku ki okutuuka okugaba ennamba kuba batemaako mbu yabadde yeetembeeya kyogamba emboozi yatandikira ku ekyo olwajja naggulawo bwati n'agaba bannange mujje mumpe emirimu ennamba yange bweti ne bweti baleete eddakiika emabega bategeeze eggwanga amazima lutalo ali ku top 10 kyakubiri nze nga manager kati nvaayo kuba tukyekweka akwambala gwoyambala waba ayagala okutwambala ffe twategeera ekintu kimu kuyimba tugende mu bato ngeye mu studio ensalewo kale mbalekedde ne kano
bwe mmate mukakasa nti Lutalo omusajja w'amaanyi nnyo mu kuyiiya n'okuyimba, abantu balonde topiki 3. Waliwo topiki y'omukwano, waliwo muyinza okulonda ku kulima, embeera y'abantu eriwo, oba embeera yonna bazironde. N'abayimbi ba wano tubawe ennaku 5 bagende bayiiye ku mbeera ezo. Buli omu aleeta oluyimba lwe ne Lutalo nga mwali, bategere kye bayita obwongo okuzitowa. Buli omu ajja kukiyimbako, abamu babiyite kungulu. Omanyi lwaki Lutalo teyayimba luyimba lwa COVID? Nali mugamba n'atulika n'aseka n'agamba Mukama aba aleese tayito abantu bagifune, abatamanyi kuyiiya tayito ogibalekera buli kimu n'okiyimbako. Kati bano abayiga okuyiiya bafunye omukisa, waliwo ekizze ekiyimbibweko, era nange nenyiga omwo. Otegere kyegamba nti waliwo ebintu byetulekera abantu naye era nabyo ng'abalumbyayo n'abakubirayo. Lutalo wano yali yagaana okuyimba. Omanyi waliwo topiki ennyangu ng'okuyimba ku maama, abantu bonna baze ne bayimba ku maama, naye kyali kimuluma. Kagamba naye abantu bayimbye ku maama, ate nange bwe nvaayo n'ennyimba oluusi nnyinza okujungulula oba ekyabalala oba nenkiyimba bubi oba ki, ne batuweeyinga. Paka lunaku lumu lwe yafuna ekirozo naga naye nedda abasinze okuyimba ku maama bonna bayimbye mu lulimi lwaffe. Naye maama w'eggulu awulira Oluganda oba n'Oluswayiri, maama w'e Zaire, maama w'e Tanzania, maama w'e Nigeria, maama w'awa, naye ng'awulira Luswayiri. Kyeyava ayimba oluyimba maama. Olwaleero aba wano tebalumanyi nnyo, naye nga mweruli abalwagala balwagala. Kozi ffe tetumanyi nti tukimanyi tekiwoomera matama abiri. Yes, naye oluyimba lwa maama olulimi olw'enjawulo ate walala lumuyambye nnyo. Kozi ne bamaama abaayo nabo baafuna ku ki? Kulaavu eyo ey'okuyimbibwa. Owulira ate n'akinyiikiza kuba ye bw'ayiiya kalube lulimi lulala ayiiya ebigambo biyira ebyamakulu nga bw'abiyiiya, ne bw'obiwulira ng'ayimbye mu Luzayire ayiiya ekintu nga kiri konko. Wano bwe yatuukira nga yakava eri ng'akyalina muto kalenzi, yayagala okuyimba ku siriimu. Naye abantu bangi abaali bayimbye ennyimba za siriimu, naye nga buli omu avayo bannange siriimu atuta, era bannange kati ng'ennyimba za siriimu zikwasa abantu kuba buli muntu yali afiiriddwa omuntu we, nga zibakwasa ennaku nga tebagala nazikula ki. Ye kyeyava ayimba n'aga nti bwe singa mpandiika nti embwa y'ekatwe n'ekiyisaawo bwe ntyo, omuntu omukulu ajja kimanyi kitegeeza, naye ate waliwo yakikuba akafaananyi nga mbwa egudde mu katale bantu badduke bagoba biki, n'akireeta mu entertainment. That is composing, obwo bwongo. Era oluyimba embwa y'ekatwe abantu balwagala so nga lwali lwa nnaku, lwali lwogerako ekyo ekintu ekikoze eki. Kati gw'oba onoomuwakanya oba onoomwagala oba oli muwagizi wa muyimbi ki, tewali agaana kuwagira oli, naye amazima ogamanyi nti akasajja bwe kavaayo kasajja katini bwe kati. Era wowe wennyini wenjagala okubuuliza manager, omanyi kino kibaddewo okuva ndowooza Lutalo we yagira omuyimbi omu n'avaayo n'agamba tewali ayina nnyimba hits 100 owuwo saamuwuliramu. Naye kati n'ekyo era twandize tukyogereko 20 temuziweza hits. Ati kati gwe engeri gy'oli manager tunnyonnyole. Omuzungu agamba every song is a hit depending to who akyogedde. Eriyo n'oluyimba nze lwe sisobola no gyenkuwadde no hit, but kisinziira kwani awulira. Kati ennyimba za mirundi ebiri waliwo kye bayita mega hit, eyo ebali akabuna mawanga tekwasika ne mu Uganda abazirina ziyinza okuba tebagweza nnyimba nyanga mega. Ezimu ku zo kati kankubuulire, eyo si luyimba lwa muntu, tugamba omuntu. Kamiliyoni ayina oluyimba lwe bayita olwamuleeta lwe bayita Mama Mia. Omukyalo ono w'ebusoga yayimbiranga mu Afrika alina oluyimba n'ebigambo bya Lusi lumanyi mu Lusoga kye bitegeeza obanga yina, naye ng'oyita ebundi bujo n'oyita ewanga akaana akagenda ku luzzi kayimba. Ekyo bakiyita mega, si hit but it's a mega hit. Okitegedde? Si nyangu kufuna omuyimbi ayinza n'ofuna egi ezisigane ne zibeera bano bakiyise classic naye zibeera hit. Kankutendereze ssebo. Kakati waliwo babiri mama eyo mega hit. Kisinzira bwe lwatambula. Bw'oba tewalusanga koboko
bw'oba tewalusanga ng'akaana kaluyimba nga kaserengeta emugga nga ne bekayimba tekabimanyi. Lwenjogeddeko Bangayina olutegedde. Ekigambo Bangayina gw'okimanyi bw'oba toli musoga. Ne be bayimba tetubimanyi. But it was a mega hit. Ezinyimba ezisala kati ogundi omuwala ono yafuna ano watindatini. Ye Munyankole yali asaze n'ekongolero n'abuuka lya Ntonde n'ajja n'ayita wano n'asala n'agenda Busoga n'agenda eggulu erira bamutwalanga ne Sudan ne walala. That was a mega hit. Okitegeera kyegamba ezo tuyinza okuba tuweze 3 oba 4 mega mu ggwanga nedda ngamba mu management eyaffe. Okitegeera nijuze kamiliyoni azirina n'abalala naye waliwo n'abayimbi be mumanyi nga mwe mulooza b'amaanyi nga tebalina mega hit. Lwakuba nti abakyogera tebaagala kyogera nga bayina all songs are hit. All songs are hit. Yeah, ng'ayinamu ze bamanyi ennyo naye nga zirina ne we zikoma. Okitegedde naye nga mu ggwanga lyo nga tolinaamu mega. Kabuna mawanga eyo bwekuwanga oyinza okugiryako emyaka 10 tindatini n'olwaleero akyayimba. Era ne juzi twayimbako naye awo naye yakuba Kabuna mawanga ye era n'erinnya nerikkalako. Era ffe twalwana nnyo okugjamu ekigambo kapapara ku mugongo gw'omuyimbi anti ebiseera ebisinga zikwata era yali emubase naye omusajja oyo ayimba nnyo okuyimba okwejjako. Awo twafulumizaawo ennyimba awo zaali nnyingi. Waliwo ne twakolamu myezi 3 netufulumya ndowooza vidiyo zaalinga 3 awo mu biseera bya ngomba zange awo amasanyu mu bufumbo Lolana zaani ezo. I was the manager. My friend Kitonsa wali obeerawa? Yali ali mu ddagala asoma. Yali asoma biki. Asoma kutabula ddagala. Ane yasajjamwe. Yali asoma kyemukoze eggwanga lino Kitonsa gwe musajja gwe onyumirire mu gwe kuki ng'oŋŋamba ki? So nze bulijjo mmanyi nti omanya buli omu omusajja yaga nina hit 10 ne bazimentioninga we batinga. Nze sibawakanya nyimba zaabwe buli muntu ne nyimba za ziyita hit. Niyo oyinza okuba nazo nga mulimu hit ne mega. Oyinza n'okuba tewafuna mega. Bali bwe babadde bakinnyonnyolera nti waliwo ennyimba classic babadde nga bagamba nti ennyimba ezibeera ezikuuma omuntu ng'afloatinga ezo nno nnyimba za makulu n'omuyimbi ssebe okubeera nazo oba w'amaanyi. Okitegeera? Naye classic ate kika kya music era bw'ogenda n'okinoonyereza nga bw'olaba waliwo lumba waliwo ebika bya music bingi ne classic mwali omwo nga owulira nti yo hip hop ono kati classic kika kya music. Sitegeeza tosobola kugaa nti Papa Message Ssemakula nti alina classic songs ziri 2. Simanyi naye nga bwe babadde boogera abalese emboozi eyo ekintu ekyo bakyogedde ndoza babadde nze kye babadde bategeeza nakitegedde. Tenyimba ezitafuuse mega naye nga zikuumye nga wuulinga era abantu bazimanyi. Ezo zempita hits kati eri Kabuna mawanga ye mega. Ekyo kirala nabo bakiwulira n'ekigambo bw'okyogera oli akiwulira. It's a mega hit. Okitegedde? Kapapara was one of. Awo twakubawo ennyimba nnyingi nnyo nga twagala kweronako kwejjako linnya. Omanyi oluyimba kyo lwatutaasa baluyita Gunsitula. Lwe lwatujjako ezo zonna nga tuzikubye naye nga Kapapara ekigambo kiremedde ku mugongo gw'omusajja. Kati gwoba ebyo tobimanyi muganda wange yogera bitono ku music tomumanyi. Oŋŋamba abagundi be bakola kino bakola kiri ate ng'obadde n'omuyimbi ng'ataaba abantu weebali. Lwaki wabakozesa n'okola kiri? My friend va ku mukisa gw'omuntu Katonda gw'aba yakola ki? Yamuteekako. Togulwanyisa. Ogenda kulunga ebidagala otandika okubitega mu makubo ofuuwa ebibindi okola ebintu bingi nnyo. Ate osembe nakyo my friend. Ffe tumanyi kati oli eyo linnya lyange oliyisa mu kamwa kusinza nga bwe mbamanyi era muli eyo mu gabindi gammwe. My friend ffe ebyo tebitutwala. Katonda lwali nkima nteekwa okugenda nga siwalidde. Sisobola naye siggwa omuntu. Manager tumayize ne kano. Esebo. Waddewo era ogeraageranya between student wo ne Saalongo VJ Jingo. Webale nnyo. Kantu ako nako kangene nga nkogeddeko. VJ Junior
ekisooka bonna mbawagira wadde oli wange wa ku mugongo oli mwana wo empaka tezigenda kuggwa teziri nayo obanga bw'onoogamba nti Walukaga ne Chameleone bagenda kola battle nga bayimba music wanjawulo Saalongo Jingo ne Junior amazima mwembi mugamanyi buli omu alina kyasinga munne Saalongo Jingo ku lunaku lwe olulungi ng'akutte firimu ekika kyasinga okukola Junior adda ku bbali abantu abaagala ekika y'enjogerera y'ayogereramu olw'ensonga nti Saalongo Jingo abeera 50% ku muwandiisi wa firimu kyeyawandiika 50% ku creativity ye you understand Junior abeera 90 something ku muwandiisi kyeyawandiika creativity ye ntono ye abantu abo byanjawulo lwadde nti baakiwa ekigambo nti video jokers abamu ne bakitwala mbwe abantu abayimbirira biki naye abamu bavuunuzi abalala boogerezi enjawulo giraba omuvuunuzi Junior nti yavuunula firimu nga bwe ng'omuwandiisi b'ekyagala kibeere era ensonga lwaki bwakwata firimu nga y'amateeka oba ya detective nga biwandiisi biwaliziddwa okugira abikugirayo eyo Jingo ayinza obutagendayo so ne Jingo naye bwakwata firimu eyeetaagisa okwongerako ekikye kati bwe tunaagenda mu mpaka ezo mugenda kubagamba mutya mugenda bawa firimu emu ng'efaanagana oba buli omu ajja kwata eyiye gy'asinga okutegeera then olwo olutalo tetugenda kuggwa kuba abawagizi ba Junior tojja bagamba nti Jingo amusinga ate n'abajingo tojja bagamba nti Junior amusinga kati naziwulira nga ziringa battle jese jatunyomera kozi be basinga mu Uganda era nzikiriziganya nabo naye olutalo tetugenda kuggwa mpaka battle Maka oyo yandibadde nze lwakuba nti mu kiseera kye ne TV bwe zajjira n'afuna omukisa okuyimuka ennyo oyo twandibadde twevuganya ffeke eno eriyo n'omulala bamuyita Nabbi Makosi oyo yasooka ne Maka in fact bw'ogenda katambika Maka kuliko Konde nze natandika olunaku lwe lumu ne Konde ne Makosi yatusooka ennaku nga 2 alikireka kati bwe muba mwagala okumanya amazima kuba kiba baatandika sooka onoonye Makosi mukatambika mukulu muto wange MC Mark bw'aba tayogera ku Konde ne Makosi then mbanja kwogera bya bulimba kiba kitegeeza nti yansookayo naye nze natandika ye banyumyako nti bamusookayo kati ate nze mbeera nti emabega we you understand waliwo n'omusajja omulala bamuyitanga Muzeeyi yali akolera bwayisaawo abamu ku bantu be twatandika mu biseera bye bimu naye nga yatukulembera bamuyitanga Maasaana yatambulanga ne projector era ffenna kwe twakoppa nga bwajja ku kitundu kwe tukolera ewaffe tetufuna bantu bagenda wooli naye babajjanga ne firimu zino ez'ebitambi naffe nga tusasula ewuwo okulaba firimu kati kino kyekiriko ngera bwe tuli mu trend y'olwaleero ey'okuba nti tujja mu kamera netuyogerako n'abantu luli twabanga ku mainstream zizokka twandibadde ku TV nene naye olwaleero twogera naawe abantu ne batulaba kati trend yaliwo twakenkola nga oli abikyusizza koffe tugoberere mwakopera ku Maasaana era ne muganda wange MC Maka era amwogerako era mu bantu nze bempa respect bamuyita VJ Maka kozi trend gye yagendamu ate nange gye nagendamu naye nga tetwekopye nange namwekanga omusajja ayogerera bulungi firimu nga nange njogera firimu wabula awo music we yansikira okugenda mu music nenvaamuko ate nenkomawo nembeera mukaawo 256 nemala nembula okitegeera kozi nze saakolerako TV n'emu saakolerako ku byakye binaba kujja ffe twatandika okwogera firimu n'ebitambi biri ebinene neddeeke n'ezimu nze nina ebyuma bya studio namba ewaka gyebiri owulira kozi nali nakivaamu nga nakiviiramu ddala naye lutalo omuwagizi wange mu bawagizi be mu bantu be bawagira abafirimu kubeera yes era yangulirako ku byuma gyebiri ewaka nemugamba kati mpumu ate okwogera kati wano nkola ki in fact mukama wanayamba bate yo nebaayo nsaba nze mbeera Curtain Raiser nsookewo abantu mbaweemu bategere nti twabikola sijja kukikola ekyo
sijja because kati nsolo ganti kati kanonya akatambiko nga kali ku deke nja kukwata nedda obutambi mbulina siddi nja kuziba abantu nedda ngenda kufulumya ebintu ebyo sigenda kwogerera firimu wano ekiti kyange kyendimu kirala kati kirala sijja kwogerera firimu singa wabaddewo TV kimpa moralo naye kati omaze emyaka giri mu 10 tewaliwo firimu otandika okweyogeza wekka abantu bajja kunjajinga bubi naye nsabye bateyo nsaba ebeereyo yes ku bateyo manager Kijambo senior Sarongo VJ Paro Prophet senior nze nje okubeera katenraiza abakulu nga bagenda okwatika abantu nabo bafuna omukisa ogundabako nti fa baawumula tukyaliyo naye nsabira junior wange awangule bwe kirabanga abantu byaddala nga beriyo okusala empaka naye amazima gali nti empaka teziriyo nazeezo tezikwatagana manje jukidde junior agama Prophet naye olw'obudde bannaye enkuba etusazeeko ebirungi biggwa byokya ndowooza Saalongo Rogers Kijambo mumuwulidde bye bigambo bye nja kukomawo ku mpewo nga ndi mukakkamu singa mukulu Kojja Kitonsa n'addamu n'akwata omuzindaalo n'abako byayogera I will come back kati tukifuule nti kale kati kali ka bitundu kati katandise yes so for another episode of Saalongo Rogers Kijambo Pal Prophet I will be back ekyo Swaziniga yakyogera tugamba kale to be continued yes kati eyo gye yakitutte tweyuze amen